Tulutulu nga ntunula nga nindiridde omulungi ow'eggonjewa wabula mulungi wange osobola bebi ani yakukuba gwengwala tabula eŋŋoma oba owulidde abatiko ffe katika akabaala akatagwa ebbeeyi amazina nzina ateredde omwoyo ge maggunjo gatuyisa abasazi waliwo abantu beesinza kunyooma gunju wange Katonda akunkuumire waliwo abantu beesinza kunyooma ajikatimbo se bonna wetukwebaza nyimbira kabaka wange muwenda olimba gunju walisimanziramu olimba waliwo byesinza kulimba olimba amagunju gafa abatiko nzinira kabaka wange muwenda olimba gunju walisimanziramu olimba waliwo byesinza kulimba olimba amagunju gafa abatiko kantuuse okusiima kwange okubunya essanyu eri buli muntu wano ampanzeko eddusu abantu mwenna alaali musaana kwebaza abazadde abanjola Mungu abakuumire mami rest in peace wanzaawula notuuka okufa nnyabo ndaze ekika mami rest in peace wanzaawula notuuka okufa nnyabo ndaze ekika mukyala wa Mbogoye yanzaawula omukyala ow'Ekisa omulungi ow'eggonjebwa zijukira mami byonna byonkuutira nti okubeera n'Ekisa oteeka okuba n'eggonjebwa